Produce a product, people must first know about it. So as we speak today, even those who don't follow the league, everybody is talking about the league. So there is some positivity out of it anyway. There is a lot of energy that has been procured, that has been perceived in as far as the league is concerned. There is some positivity that is acquired efuniddwa okuva mu liigi eno ebaddewo eya Uganda. Olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa Oktoba omwaka 2025 kijja genda mu byafaayo nti Dr. Lawrence Mulindwa owa Vipers yamegga Fufa President omukulu Hashim Moses Magogo yamumegga atya. Olunaku olwaleero Fufa erabika ekkiriza akaliro oba ka pressure akabadde kagiteereddwako ttiimu ya Vipers ng'ekulirwa Dr. Lawrence Mulindwa ate era si Vipers yokayoka wabula n'abawagizi ojja kujjukira nti baagaanira ddala okudda mu bisaawo okulaba omupiira. Olunaku olwaleero Fufa erabikanga enafuye egonze ekkiriza kino kye bayita amaanyi g'abantu. Yes, akatambi kentadde ku vidiyo eno nga bwe nkunyonnyola ebivaddewo era ebifudde mu FIFA. Akatambi ako ka wiikendi emu emabega ogwo gwali mupiira ogwa ttiimu ya Kitala ng'ezannya ne Vipers. Vipers teyajja mu kisaawe. Yes, Vipers teyajja mu kisaawe. Kati ttiimu ya Kitala yajja, kati zandibadde ttiimu bbiri nti eno side wabeerayo ttiimu n'eno side wabeerayo ki ttiimu. So ttiimu ya Vipers teyajja kati anti olaba munnanga abakitala nga we babuuza golokipa bw'abuuka nga yeetegeka okukwata emipiira emingi emizibu okuva mu b'opponent tunuulira ekisaawe. Tunuuli ekisaawe nga ne bw'okasuka bamawulire be baaliwo ate nga n'abamu baali bazze kubanga basunga embeera n'abamu okwetegereza kiki ekyali ekyokubeera. Laba ekisaawe mutaayi wange, ekisaawe ky'e Namboole kyali kikalu ku lunaku oluggulawo omupiira gwa Uganda ogwa league season eno. Kati ekyo n'ebirala bye bireetedde sokolabe sebo nga abazannyi bateeba ne goolu. Kitala yazannya omupiira yokka yokka nga terina muntu gwe yazze kuzannya nayo olw'ensonga nti ttiimu ya Vipers ekulirwa Dr. Lawrence Mulindwa ey'abavubuka abo balengera yabagamba temujja gendayo ebyo tetujja kubanga tubikkiriza ssebo mulundi. No. We are not playing the Uganda Premier League this season 2025-2026. Tetusobola kukkiriziganya na fomati ya liigi mpya ereeteddwa. Kati ekyaddirira omukulu Moses Magogo Fufa President oba President w'eggwanga wa omupiira mu ggwanga yakalambira n'agamba nti liigi ejja genda mu maaso oba mwagala oba temwagala. Ttiimu twazitegezaako nti fomati ya liigi empya weeri kati tewali nsonga we zisobola kuba nga zitandikira okugamba nti tezigenda kuzannya. Ku vidiyo eno ngenda kuba nga nkunnyonnyola liigi empya gye babadde baleese. Zo ttiimu zivuddeyo ebbanga lyonna ne zigisimbire kuuli wabula ezimu zakkiriza ne zigonda. Kati Dr. Lawrence Mulindwa waateekawo embeera ey'amaanyi. Moses Magogo n'agamba nti oba Mulindwa ne Vipers ye bagaanye ffe tujja kusigala nga liigi egenda mu maaso. Era Kitala yavaawo nga bagiwadde goals n'obubonero ku mupiira Vipers gwetajja oba tuli ffenna munnanga olunaku olwaleero saawa zibadde 9:27 omukulu Fufa President Moses Magogo n'ayita olukuŋŋaana lw'amawulire
n'agamba nti bannange amazima gali nti ŋŋonze nzikiriza liigi ya Uganda eri dismissed oba it is dropped with immediate effect. The Uganda Premier League egenda kuddayo ezannyibwe mu format enkadde eya home and away. Former President ka pressure akkiriza n'akawulira era n'agamba nti format eno empya gye badde baleeta osanga banaagikozesa season ejja, naye eno season abawagizi baagigaana. Abawagizi baga tetujja biwuliriza tetujja biwuliriza tetujja kujja mu kisaawe tetugenda kubanga tulaba mupiira bwe mubanga mukozesa format abawagizi gye batategeera. In fact mukulu Magogo okubeera nga alangirira olunaku olwaleero kiddiridde okubanga wabaddewo ne meeting eyabadde etudde still ey'aba stakeholders okuddamu okwekenneenya n'okulaba kiki ekisobola okubanga kikolebwa. Wabula kigambibwa nti mu meeting eno still byonna ebyabaddeyo bandibanga ne bano ttiimu ezibadde bambi zaagona ne zikkiriza okusigala nga zizannya zaasigala lwa kugonda bugonzi kugamba nti nno tezijja kukkiriza oba kuwuliriza consequences eziyinza okuba nga ziddirira ne ziguma ne zikola ki ne zisigalawo. But bo abawagizi mu Uganda tebaakoma ku social media. Ojja kujjukira nakola story wano nga nkulaga Moses versus nga nkulaga Magogo versus Mulindwa ne nkunyonyola biki ebyaliwo era abawagizi b'omupiira mu ggwanga erya Uganda baali basazeewo kubanga beegugunga ne bagamba tebajja kudda mu bisaawe singa format eno yali ereeteddwa Fufa enaagenda mu maaso. Olunaku olwaleero Dr. Omukulu Moses Magogo Fufa President abadde agamba nti when this season began we had engaged in a series of consultative meetings with the clubs to try and improve the league. A number of reforms have been proposed, discussed, modified and implemented. Kati Magogo ne olwaleero wabadde nga asazaamu liigi eno gye babadde baleeta oba format eno gye babadde baateekawo annyonnyodde n'agamba nti season bwe yali etandika amazima baali batandise okuba nga beebuuza ku clubs ez'enjawulo ku ngeri ki gye basobola okuba nga ba-improvingamu oba batereezaamu liigi y'eggwanga Uganda. Era kwe kubeera nti baakozesa ebimu ku ebyo ne bakola enkyukakyuka ate enkyukakyuka ezaleese akabaate. So wabula bino omukulu agenda okubituukako. Wabaddewo meeting eyatudde eya ttiimu za Premier League zonna ne ziddamu ne zoogerezeganya. In fact olunaku olwaleero omwana omulenzi amanyiddwa nga Senono Elvis omu ku bannamawulire ab'omupiira era ng'agoberera nnyo omupiira gwa Uganda kubadde lunaku lwaleero nakola statement n'agamba nti Fufa and UPL continue to pretend that fans aren't important as if they want to sell the products to their families. Kati nga Senono Elvis in fact munamawulire wa NTV ng'agamba nti Fufa wamu ne Uganda Premier League bagenze maaso olw'okubanga balaga nti balinga abalaga nti abawagizi ba Uganda ab'omupiira si ba mugaso. Kati nti Fufa n'abakulira Uganda Premier League balinga abalaga nti omupiira gwa Uganda bo baagala kuguzannyira bafamire zaabwe era be baagala okuba nti bagutunza. In fact tugenze okutuuka olunaku olwaleero oluvannyuma lwa pressure eyabaddewo n'okubeera nti gye buvuddeko omupiira gwa kitala abawagizi baaguzira oba double header match eyo yali esooka. Kati KCC yo kye yakoze oba ye yakikoze oba waliwo muntu yakikoze gemu ya KCC yabadde ezannyibwa still abawagizi jjukira bo badde beekyanga. Waliwo abakyala abaalabiddwa nga baweereddwa emijoozi ne bajja mu kisaawe okuwagira omupiira wabula nga body language na bonna bw'oba ng'obatunuulidde amazima tebategeera kiki kiri mu kugenda mu maaso. Ekyadde kiraga nti munnange wayinza okuba wabaddewo omuntu yagambye waayi katufuneyo ko abawagizi betuyingizaako mu kisaawe wano ekisaawe kireme kuba kikalu naye nga tulabise nnyo munnange tubadde tuli awo
as we speak today. Even those who do not follow the league are talking about it. There is some positivity out of it. The new league format. Kati nga Magogo ye bw'abadde atandika statement ye nga ayanja okusalawo nti liigi teddamu. Agambye nti newankubadde musobola okugamba mbu liigi eno gy'abadde yateekawo si nnungi naye ensi yonna etandise okuba nti egyogerako. Wabula era ayinako agambye nti football is all about the fans. As Fufa, we ought to listen. We have listened to the clubs, our sponsors, the general public, and to the fans. Agamba nti omupiira guliwo ku lw'abawagizi kati nga Fufa tuwuliriza abawagizi. Era amazima gali nti tuwuliriza ne clubs zonna eziri mu Premier League wamu ne basiponsa wamu n'abantu abalujjudde na bwe kityo league ezzeeyo mu nkola enkadde. Yes. Kati wuliriza Moses Magogo akoze akantu bulijjo abamu ke bamusaba kaataakola luli. We have also agreed with the top division clubs that this particular format is tried and tested in a lower league competition. Abantu ababadde nga balumba Moses Magogo Fufa president babadde nga bamugamba nti naye kino ekinwandi kitestingidde ku liigi ziri eza wansi n'otakireeta mu mupiira guno mukulu. Ate olwaleero ye decision gy'akoze n'agamba nti bakkiriziganyiza ne ttiimu zino ennene nti liigi bagenda noonyayo format ye bagenda noonyayo liigi zino eza wansi nsisi gye baba bakigezesereza. We believe that by the end of 2025-2026 we will have had enough time to explain the new league format to all stakeholders. Kanagamba nti wetunaamalirako season eno tujja kuba tutuuse ku nzikiriziganya era nga abantu bonna abakwatagana n'omupiira bamaze okutegeera league format eno empya efaanana etya. Kati gwe munnayuganda abadde tamanyi liigi eno yaleetebwa wabula nga naye we wawulira banno bagamba nti liigi tesoboka wagivaako n'ogyesonyiwa. Leka nkunnyonnyole nga nkozesa chaati eno nkulage liigi gye babadde baleeta format empya ebadde efaanana etya. Weetegereze. Kati olaba mu kifaananyi ekyo Premier League format gye babadde baleeta ebadde bweti. Babadde egenda kubeeramu rounds 3 ng'eri mu format eringa ya tournament so si liigi engeri gyebadde efaananamu. Kati omupiira season ebadde egenda kubeeranga mu rounds 3. Wuliriza weetegereze eyeetegereza yaafuna. All 16 clubs play each other once. Katubadde tutandikanga ne round esooka nga ttiimu 16 zonna zeezannya naye nga zeezannya omulundi gumu si omwandaawe. Wuliriza. All 16 clubs play each other once, 15 matches per club. So tubadde tutandikanga ttiimu zeezannya eno ttiimu neezannya eno naye nga zeezannya omulundi gumu gwokka. Ekitegeeza awo tewabaawo omwandaawe nga liigi bwe mugimanyi obulungi. Eyo ebadde round 1. A table is drawn ranking the clubs from the 1st to 16th to form group 1 and group 2. Kati nga ttiimu bwe zimala okwezannya zonna 16 naye nga zeezannya omupiira gumu gumu si omwandaawe. Kati kitegeeza awo wabaddewo ne issue yaani alina okukyaza omupiira ani ataakyaze, of which I think that was the neutral ground gye mubadde mulabakaawo nti emipiira egyasooka baagitwala Namboole. Empiira baagitwala wa Namboole. Gamba munno nti Namboole. Kati ttiimu ezimala okwezannya omupiira gumu gumu nga temulimu omwandaawe nga tebo bagitegeka nti emipiira egisooka 15 gimaze okuzannyibwa round 1 ekoze eki ewedde. Wuliriza. Kati nga kye bakola nga baleeta tebo empya, eyo tebo tuba tugisudde eba ewedde nga tugenda ku round 2.
top 8 clubs, green balls in group 1 play each other home and away 14 matches per club. Kati nga bwe tugenda mu raawunda ey'okubiri, ettiimu ezaamalidde ku tebo mu bifo 8 ebisooka nga zeekwata nga zeezannya match in group play each other home and away nga zitandika okwezannya home and away ezaamalira mu bifo 8 ebisooka okuva mu guli games ebyazannya 15 zokka ogwali ogwa home oba awe nga tekuliko home and away. Kati baddamu batandika okwezannya wano, bezannya timu ezaamalira mu bifo 8 ebisooka era baziteeka mu group 2, group 1 ne group 2. Eno liigi abadde tamanyi kamati ng'omutwe guyinza kuwunga n'ogweriiga si ya bulolo. Kati group 2 nga be baamalira mu ky'omwenda paka mu ky'16 era ng'ezo baziyita bottom 8 clubs mu group 2 nga zeezannya nazo home and away. Okategedde esegeza bwe tubadde nga tugenda mu round 2 nga waliwo tiimu ezitaddamu kwezannyako oba onfuna nga waliwo tiimu ezitaddamu kwezannyako olwa tebo n'olwa round gye tulimu. Kati munnange egyo emipiira nga tugimaliriza, bwe tumaliriza nga tugenda mu round 3. Round 3, top 6 clubs, group 3, play each other once. 5 matches per club to determine the champion. Oh, mama nyoka. Kati bwe tugenda mu round ey'okusatu, tiimu era ezaamalidde mu bifo ebisooka 6 ate ziddamu ne zeezannya. Bwe zeezannya nga tunoonyaako muwanguzi. Top 6 clubs group 3 play each other once. 5 matches per club to determine the champion. Kati wano bwe zeezannya tezeezannya home and away. Buli emu ezannya ginne waayo mulundi agu. Nga nno tunoonya ki? Nga tunoonyaako muwanguzi. Awe tuli. Kati group 4 ye tiimu eyamalidde mu ky'omusanvu paka ey'ekkumi. Clubs in position 7, 8, 9 and 10 form group 4 play each other once. 3 matches per club. Kati nazeezo zeezannyamu maachi nga buli emu ezannya ginne waayo omupiira gumugumu. Eyamalidde mu ky'omusanvu, eky'omunaana, eky'omwenda n'eky'ekkumi si home and away. Bannange omuntu abadde tamanyi kubala eno format obadde olina kuddaka ne weebaka. Go home and sleep. Kati ne tugenda ku group 5, bottom 6 clubs. Group 5 play each other once. 5 matches per club for position 11 and 6 to 16. Kati wano group 5 nga tiimu zeezannya era nazo omupiira gumugumu. Bannange kati bwe zimala okwezannya teams in position 15 and 16 to be relegated. Kati ng'amalira mu ky'ekumi-n'ettaano n'eky'ekumi-n'omukaaga nga bamuredegatinga. Ekisegeeza round 1 ebadde egenda baamu empiira 120 egizannyibwa. Round ey'okubiri n'ebeeramu empiira 112 egizannyibwa. Round esema n'ebeeramu empiira 36 egizannyibwa. Kati eno liigi abaana baagiwulira ne bagamba akaki. Dr. Lawrence Mulindwa wa Vipers n'agamba ekiki biki bino bye mugedde tuzannyisa bannaayi ate mwakabintroducinga just faster one ate mutugamba tubiza teri. Dr. Mulindwa naga tetujja bizannya. Nenjagala okutegeeza nti olunaku olwaleero mu byafaayo by'omupiira ogwa Uganda liigi ng'emaze n'okuzannyibwako ko match day, abasajja pressure bagiwulidde ne babidropinga byonna. Era abaana batandise okutambuza eŋŋombo ne slogan egamba nti football has won. The fans have won. Ti abawagizi bawangudde,
omupiira guwangudde. Kati we mugamba mwe mutyo mwagala tutegeeza nti ani luuza nti Fufa president yaba aluuzinze mu kino abawagizi badde mu kisaawe baddukamu bagamba mulese format omuntu alina kubanga asoma math okulaba omupiira kati ali kwe bugendo olabisa format yeye ya mathematics. Malirizanga nkutegeeza ku bannaffe aba Hanibites barabagamba nti olina omwana omuzza ku ssomero oba ogenda mukyalira ku ssomero ebyokulya babikolako buterevu gwe bakubira obagambe njagala package y'omwana ali ku ssomero obanga adda ku ssomero obanga ngenda mukyalira ku ssomero balina ebyokulya nga daddies binyeebwa amawogola yogera ku cupcakes ne decorated donuts ku 0709 787508 ebannaffe aba Hanibites mukateke kamujagala kutegeeza ku Alson Painters UG bano nno basiizi ba langi bagamba nti ensonga ezikwatagana n'okusiga ekizimbe kyo langi mukwano gwange beesige ensonga ezikwatagana n'okusiga ekizimbe kyo langi mukwano gwange beesige bakubire ku 0705 193636 bannaffe aba Alson Painters UG nagamba nti omulimu gwe bakola gwa kusiiga langi osobola n'obaweereza ka WhatsApp bajja kubanga bakaddamu buteevura ennyo nnyini ddala ensonga zitambule. Nagamba nti omuntu atuula emabega w'omuzindaalo ye aba Siddi omusonsozi. Information tetugwamu ngwe tugikuleeteranga bweri kyotalabye kwagaliwo I don't know but oba okirabye kwagaliwo bagambe nti nakirabye kwagaliwo ebintu si byakulimba kituufu. Kale liking a video, commenting at the same time. You gotta subscribe to this beautiful channel.